Beyond the newsroom, where untold story is revealed. KBS TV kutusako Friends of MC Meya omwereza wayo awereza omuntu wawansi okuyita ku mpewo zaayo ne ku TikTok ngayita mu kitongole ky'ekirwanirira eddembe ery'abasajja ekya Equity for Men. Kati abaami n'abakyala mwenna abalabi ba KBS TV bw'owate wavuluba na luli jangu ovulubane ne MC Meya ku luno nga 12 Ogw'omusanvu wali e Nansana-Ganda ku Meeting Point. Tukaereko tulonda obupapula w'okuwangula ebirabo omuli fridge, flat screen, lesente nkalo jangu onyumirwa endongo y'ebinyanyanyanya ne Suna Ben oseka oluserugende lw'abayimbi omuli Acidic Vocals, Lily Puzzle Lunabe, Bettina Namukasa, Let's Cartel, Victor Rosa, The Agent, Kabako, Bazabaza, Aizon T, Tom D, Bobby Brown ne Niro, Biswanka, Ashro Wempere banemeddewo ng'okuyingira mutwalo gumo VIP emitwalo ebiri emmeeza emitwalo 5 emmeeza VVIP akakane nga bino byonna biwagiddwa Salon and Sansu Center Kuhama, Balloon Power Center, Skype Stores and Travel, Julu Quality Properties, Dr. KG Buildings, Tim Bakery, Viva Organic, Sylvia Auto Parts, Natty Hands-On School of Skills, Bulwanda Real Estate, Friends of MC Meya, twesangeyo. Baniriza kunati abalungi batugoberera era abatulaba ku mikutu egyenjawulo yonna gye musinziira mu ggwanga lyattu Uganda koteeka ebunaira abali ku BTN Media Beyond the Newsroom koteeka Devicom ate era munange nali ku SRK Media mwebale kubeera nga mutulonzo okubeera nga ffe banambemu mu kuwa information eyo gye weetaaga okubeera nga omanya eri crucial n'ebintu ebirala ebigenda maaso n'okubeera nga bitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Tugenza okujja wano olunaku olwaleero nga omukyala amanyikiddwa nga Ajati Namyalo yavuddeyo n'ategeeza nti General Chams alina bakifeesa abakuba abantu era abo abavubuka be mwalaba bakola effujjo bebo nno ab'omukulu abagenda maaso n'okukola effujjo ne twebuuza yiyi era jeno oyo yakola ebintu ebyefaananyirizaako ko bwe bityo ne ku kitebe kya NUP okusonda ensimbi kugenda mu maaso abamu ku abo ababaka be mbadde mu buusabuusa ngagamba ono anaafuna kaadi be basookedde ddala okubeera nga oba olyawo beetema okuba nga baleeta akasimbi olaba ne Joyce baagala avuddemu $3.5 million. Anyway, omukulu Devico nkwatiriza taata. So audio olimu abeeramu amukyankanako siboka lyangu yagula iPhone mbyokusaba musajja yeevaamu omulimu agwagadde yagula iPhone baati bamuweereza kaweerezi sala zonna. So mbaniriza baso ne bannyabo gye musize nnyo kubanga mutulaba emikulu gyaffe gino egyenjawulo omanya nze Devicom promoter nga mpangali amakindye manager w'omuyimbi Sophie Nantongo mukyala ayimbanga ennyonza. So mbebaza okuba nga amugobere mugende ku YouTube channel mugende ku app yonna muwulize music we gyali mulungi yakutumirako bakadaama abawangale mwanga abawarabu. So ntumireko ne bakyali bange bonna nga basemba bali mu America eyo Canada batumiddeko nnyo manyi mwe temulina abantu beebweru mulina bebukomansimbi Masaka Atete batugana ebintu by'okwawulayawula mu bantu Atete. So bitu sadweya eri ku Kyebusaabalawo mugende gwe abaagala okuzimba bitu si adweya ku Kyebusaabalawo eri mugende mugule seminti y'emitayimbwa ebyokuzimbisibwa byonna mubeere nga mubifuna bulungi. Alright, gwenna yagala okubeera nga otwalako omwagalwa wo out yagala kufuna ku kyakulya yagala kufuna kya misana oba kyaggulo emmere ennungira empoomu walina okubeera nga ogijja swalala wonna ku H&M ewa Hajji Aruna Wanere Makindye ate ojja ogenda maaso n'okubeera nga ojja ofuna ekyokulya ekirungi obeere nga ate munnange weyagalira mu ssente zo. Devicom teri kintu singa kuba kibi nga kukola ku ssente yo gy'otasobola kulyako ate wantu tukola delivery sobola okuba nga oli wakaawo okuba essimu emmere netanze nsira sekyewa amaanyi ate balonzi kabe Dr. Kwefu musinga amaanyi otumye emmere ku H&M era Kwefu ngenda kuwa ku masannyalaze n'otumye emmere ku H&M ka delivery ne bagireeta ewo direct emmere eba ekutuukako. Alright, njagala okubeera nga mbasaba n'obwombeefu obw'ekika ekyago tugende maaso n'okuba nga musubscribinga video eno gituwere like esobole okubeera nga etambulira ddala etukeekubulisa kino ogiwolekayo buli muntu agatta ku munne buli muntu agatta ku munne. Okay, David
wetutuukidde wano ebigambo bya Jati Namyalo ng'agamba nti General Chams yalina bakifeesi abakuba abantu tuliza tumulaba na Jati Namyalo ng'ayogera ebigambo nga biwerawerako bingi olaba yatuuka okutugamba yamuggyako obwanteeka nti yekyakulanye yali yeewaayiza Jati Namyalo oyo afande eddamulira General Chams kuba bikuliko omu aba afande eddamulira kuba General Chams kuliko Damulira yali mu ghetto yakola gundi ghetto structures wa ghetto afande eddamulira si General Chams afande eddamulira ndowooza abantu bano ekibasumbuwa byanfuna nti essaawa yaleero olaba afande eddamulira nti yagamba mbu yayingira mu ghetto okutereza abaana ba ghetto ekyo si kituufu alimba kubano bonna tekuliko n'omu atereza abaana ba ghetto balya buli musimbi gwabwe bonna anti njala nkunyonnyola ekintu kiri kimu abantu tebawula ghetto n'abeekuusa ku ghetto tebawula ghetto nababbi abaana b'omu ghetto tebawula ghetto nababbi abaana b'omu ghetto twogera ku baana b'omu ghetto bebaliwo twogera ku baana abasula ku nguudo abasula mu myala boziza okusanga ngaawo kuvukisaawo ng'afunye ekipapula addidde omutwe agutadde mu kakutiya twogera ku baana weebatu kaakati ate bano bakifeesi baba balina amayumba gaabwe gye basula era balina n'abakyala era daswa ekivula mu katambi walaba oli yagamba tugenda kuba paka kuwulira bubi ng'akutte essimu kati abaana bano betwogerako tebalina ssimu era abakulu bano batugamba nti bayamba abaana abo ekibalimba ono n'agamba mbu abaana babagulyawo sako abaana abo ab'oku street balina yadde balina bank account yonna naye akadde essaawa ya leero baganda baffe bano ekibasumbwa byanfuna nga baneeganye kubanga Jati Namyalo ye mwennyini ne bukya ku makya Jati Namyalo n'agenda mu ghetto avaayo alwadde according ku mbeera eriwo ne bukya ku makya n'agenda muko mu ghetto avaayo alwadde wafaanana bubi ate olwo ghetto ennungi ghetto abaana babeera ku omwana gubeera mukyafu tasobola kugenda n'avaayo nga mulamu ekyokubiri okumanya beewaayira tebalina mwana wa ghetto n'omu basobola kuyamba kubanga bo bennyini bukyanga bagenze mu ghetto ate abaana badduka misinde kubanga bajja n'obuwombe Daviko omuntu ogamba nti ngenze mu ghetto okugyayo baana bali mu ghetto okukyusa mbeera yaabwe ndowooza nti kubeera kukyusa welfare y'abaana abatasomye nga bakyali myaka egisobola okuddayo ne basomako abasobola okubeera nga bayigirizibwa oba oliawo emirimu gy'emikono egisobola okukyusa obulamu bwabwe ne bakola ekyo mbeera ki gye bataddewo okulaba nga bakyusa obulamu bw'abaana abo tebalina mwana ngo wali bakyusiza bulamu okujja okukyusa obulamu bw'abantu baabwe ababeetoolodde bo nga abanene Jati Namyalo mpozi kyakolako ekyenyinza okumubazaako kiri kimu kyokka tifajjako mu bidoomu era tusapootinga naye tebalina mwana wa ghetto n'omu gwe baali bakyusiza gavumenti nga yalukyusa abaana ba ghetto abo kyenyinza okukigamba enoonye alien scheme yasobola abaana ba ghetto kubanga essaawa ya leero abaana abo si mikwano gyabwe nti Jati Namyalo talinayo mukwano gwe yadde n'omu ng'asula ku street talinayo mukwano gwe yadde n'omu akulidde mu mbeera mbi ayaayo omukwano gwe n'omu gwamanyi mu ghetto just kino kibakola bo bali mu kukkusa mbuto zaabwe ng'ebalimbalimba pulezidenti mbu bali mu kuyamba abaana era nze njagala nkubuulire bw'olinayo akatambi n'akamu kulabya Jati Namyalo ng'ali mu ghetto namulabakoko ng'ali mu bitundu by'e Nakaweeyo ng'ategeeza yali agenda kubawa bintu byakozesaako ku Yidi yagamba nti baana ba mu ghetto ng'ayita ku mwalo ogumu n'agamba mulaba okulonda obubi nti mwalonda Ssenyonyi kyemuva mubeera mu myala ginene egiwunya nga muli bwe muti kati Ssenyonyi yakola emyala kibuuzo ekyo nali nange nnindayo omuntu anaakibuuza kubanga essaawa ya leero
ng'egame ku baana ba ghetto. Abaana ba ghetto tebafumba mmere balya mu woteri kuba tene basula ate sefulya baziterekawa just bo balonda bantu baabwe bebalabye eyo lwakuba nti ekyomukisomo kitwafunyemu yatugambye nti oli mukulu munne alina bakifeesi abakuba abantu olwo nno nja kusinzira ntutegeeze baganda bange abo abavubuka abakuba abantu nti tebageza ne babalimu bane bababuzaabuza nti gavumenti yebaagala tolimu ebeetaaga essaawa ya leero naye tebaagala ebeetaaga ebakozese mu kampeyini wezimala okuggwa egenda kubasiba genda kuwa ekyokulabirako kiri kimu abaana abo wovaayo ate kinamyo n'ogamba nti bakuba abantu era bakifeesi tewali gavumenti esobola okukola namuyeekera kuba eba emwekengera kakati bano abantu kusa kufujjo lye bakola ku bigambo bya jetinamyalo abantu bagambe embunze ndi ku baana ba ghetto mbumba komere bigambo bya jetinamyalo yagambye nti oli omukulu afande yalina abaana ababba abantu kakitegeeza okuba nti ono omusirikale bano akimanyi bulungi nnyo nti kampeyini oluggwa bateekeddwa kusibwa. oyagala kakasa bigambo bya Bobi Wine byakozesa n'agamba nti abo baboyi tebatwagalangako si bakyali baffe era tebalibeera bakyali era tebalitwagala wabula okubakozesa bamalirize babateeke essaawa ya leero babeetaaga naye tebabaagala babeetaaga bakozesa mu bululu bwabwe era kampeyini olunaggwa bano bonna bagenda kusibira munda gambe wali gavumenti yonna eyagala kukola namuyeekera kubanga ekintu kibakola kyabulabe nnyo kitegeeza bino ebinaggwa bajja okanga bakubi afande eddamulira onzijukiza recently President Museveni bwe yali agenda for nominations abavubuka bano abamuwerekerako bakola effujjo mwemwali okubba omukyala eyaliko assistant general of police eziti akulo ne bamubbako amasimu gwe bakubirawo opposite UBC ne mutabani we naye ne bakola ki ne bamukuba kakati ne twebuuza ekibuuzo bajja batya okubeera nga batuuka ku ssabwe erityo kyokka nga be bawerekera omukulembeze abagamba nti ghetto structures twaziteekawo zimoldinza abavubuka ne zibassa mu shape etuuka okwagala okuwagira omukulembeze kyekiri kyembadde egamba nti gavumenti tebaagala eri mu kubakozesa bukozesa era ye ekimanyi nti yebinaggwa eteekeddwa kubasiba olaba basobola okukwata omukulu wa poliisi ne mutabani we we binaggwa bano basibira munda kiki kibadde nkulaga nti kati essaawa yaleera bagamba era gino emisango gijja kuzuukuka nti gwe wakuba gundi egindi akatambi kaakano balage okusibwa so kati bateekeddwa okubeera abeegendereza naye era pulezidenti nja kumutegeeza nti ye ne kabinenti ye tebaddamu kwewayira mu bayamba abaana b'omu ghetto bagambe nti bayamba abantu baabwe tebalina mwana wa mughetto omu gubayamba kubanga tatukankola mu ghetto banyi ghetto weefaanana. David wagala kakasa statement abantu abamu gye badde nga bajje bakozesa akaseera konna akavuddeko nti mu biseera ebiringa nga bino government efuna a group of people ne bakozesa then after ne badampinga tugambe kati ku luno bakutte kubavubuka kati essaawa ya leero bali kuvuga bagamba mbu baggeto bebakutteko naye nga end of the day bagenda kubasiba tosobola kubaleka kubeera ogwo osobola okolagana n'omuyeekera osobola okolagana n'omusajja yagadde mukazi wo omanyi waliwo omuntu wagamba nti banange twalokoka eri ne tuvaayo bayinza oba embeera embi bagirokose ng'NRM ghetto structures za General Damulira zibakyusiza emitima ababadde ababbi nga tebakyali anti bebakyusa be baliwa n'afande mwenyi tasobola kugenda mu ghetto n'atuukayo bebakyusa be baliwa singa oba olina gy'oli mu kulima eyo n'okwata enkima n'ogisiba n'ogisamu olujegere n'ojja nga ogiwalula w'otuuka ewaka n'ogita ng'ojja mu lujegere edduka eddawa mu kibira yamanyira kati bali abaana okubajjayo oteekeddwa kusobola kubeera mukwano gwabwe omukubo kivula nkugambe nti omuntu asobola abaana abo ab'oku nguudo ali emisikini yekka kubanga ye waagenda
bamuwuliriza tolabanga mulabe waabwe ne bano baganda baffe balamu baani bagira mu bugombe nga bwewuba baliko n'ababakuuma omunamanya kati omwana abeera awo tasobola kyobola obawulira nga beefumba mbali mu kuyamba bano bokungulu tebaleeta babayamba kiringa okwagala okukola kitole ne watuulawo ow'ebibombola nti waliwo buno obwana obeera ku nguudo nga busabiriza ssente ate temeyala kakasasola okusitula akaana ako n'akassa wano bwati naddevika omusooka olinde koyogedde ku bwana obwo bwavaawa mu projekiti bane projekiti nazo ziri mu Uganda mu projekiti ya mukulu naye na sitole gye nali nkolako 221 akaana ne kaŋŋamba baatujja ggulu mu projekiti ya mukulu naye eri awo so singa batugamba nti twazimbye ennyumba eri Mukono ennyumba eno tubitaddeko abantu ab'enjawulo olwokuba taana bavudde ku nguudo beetaaga okusobola okufuna kansolingi yo mu bantu so gwe tukwata tumutwala n'afuna kansolingi tugenda kubanga essaawa ya leero pulezidenti Museveni ow'eggwanga lino atufuga ne bukya ku makya nga si pulezidenti afa anti pulezidenti yamanyira bintu bya pulesa yamanyira kubeera nga akulembera tayagala bulamu kubanga bamukulembera ayagala nnyo ebintu bya pulesa kati omuteeka mu comfort zone osobola okumulwaza naye ayagala bintu bimuteeka ku bunkenke byamanyira tayagala bintu bya mirembe twabadde tuli awo olunaku olw'eggulo pulezidenti abadde wano ng'alambula projekiti za gavumenti ez'enjawulo abaddeko mu Wakiso bwe bakuŋŋaanyirizira ku mukolo ogwo ne wabaayo mu buvubuka nga yo mulasita n'agamba pulezidenti sente ze batuwadde eggulo baazibye tezaatuuse era n'eŋŋoma ezo oziraba wali okubanga tezivuga tezinnasasulwa baatubbye kyokka eyagambye ekyo pulezidenti yabuuza ni yazibbye namugamba musonyi ajani yagambye ajani ayina aji gwe yagambye awo n'olwokuba nti pulezidenti abo abaana bafunye chance okuba waseeri yalabye tezijja kutuuka naye yadde akimanyi kati wano olwokuba nti bafunye gapu ne batuuka ne bajja ne boogera kwe kuba wazeezo naye ekyanneewuunyisizza tiyagambye poliisi yawo okunoonya oli bamukwate eyabbye ekikulaga nti ababbi be abamanyi atambula nabo naye nakuba ekyokulabirako pulezidenti oyo yali Masaka yali muguleta Masaka eyo yali Lyantonde nga gavumenti yali lizinga obuwumbi 220 oba 2 bwali awo wakati wa 220 n'ebibiri nga zaaba baveterani banazirwanako kati nga pulezidenti yagamba buli veterani yategeka okufuna miliyoni 5 webasindika sente kati pulezidenti yali Lyantonde awo n'abuuza balina bafuna okusereza veterani newajja kazindala abantu nga 3 nga tukuli n'omu kakati awo wennyini era alina omulwanyi gw'amanyiiwo kyava abuuza nti ng'onaabuuza nti focus aliwa neyagala focus taliiwo ne waliwo mutabani we mutabani wa focus jangu ranks najja namubuuza mwafuna ku ssente naga ffe tufuna ku ssente taata wange naye bagamba nti gundi yafuna oranks amensoningayo omuntu omulago amensoninganga waali awo najja nabuuza pulezidenti gye yalwanira gye batandika bonna nga mumanyi bulungi n'agamba naye nze sifunanga adde siringi 10 omukolo ogwo era minisita Kiwanda yali nga vundula awo wenyinyini Lyantonde w'abantu bali bameka kati pulezidenti kyava ayita minisita avunanyizibwa ku ssente ezo namubuuza ssente wazigaba otya namugamba mukama wange twakawaako abantu 8 kakati minisita Kiwanda nakwata kaculeeta n'agamba singa bagaba miliyoni 5 singa bakawa abantu 10 kyokka ono yagaba kwaka abantu 8 ate sente ziraga zakolaki zaggwawo kyokka ate awo wennyininyini era n'omu yafuna kati awasinga okunnyumira weewano pulezidenti yagera akagero n'agamba omuganda agamba olutata lumuyima terumala nte kasita NRM weeri katugere tulowoozeeko n'agamba minisita Uganda City
ebbiri obuwumbi obukanzogere mu Luganda ndowooza obuwumbi kitwale nti 10 omuntu omu yabulya talina kimu kyamu yadogamba polisi nti munonyereze ku minisita oyo yadogamba semwayi bamunonyereze ku minisita salezalagawo yagabugambi omuganda agamba utatalumima telumala nti kasita wetuli eri katugere tukole ebirala ezo ne zifa kakati wogaba n'ab'eŋŋoma ba miliyoni 3 tuba twogedde ku kintu kitini nnyo. By the way, no, yogedde statement eyo n'ozijukiza mwaka guno baali ekyankwanzi ku kisaawa kya Butemba Primary School. Yes, Butemba. Wavaayo omukyala n'ayimirira n'agamba president nti esente z'abakyala ze wagamba tetukola ki? Tetuzifunanga. Tetwaziraba. Abanene be bakola ki? Be bazirya n'abuuza abaali bakwasaganya ku ensimbi ezo nti esente mwaziteeka wanti omanyi ezo sente eziye ziri mu banka simanya centenary eza gro. Omukyala n'agamba muzeeyi nazo teziriyo tetuziraba. President abantu bonna bawa sente abamanyi gyezigenda okuyitira abamanyire ye era abamanyi baani abagenda okufuna era zigenda kutuuka sente mmeka twakikulimbanga nti pulezidenti w'eggwanga akola ensobi kivula abakwata wano minisita MPM yali wengulu eyo ng'alina kompiseera ezigula makindi ono kati pulezidenti bakulimba nti pulezidenti w'eggwanga omulamba mbwakola ensobi era kivula ennaku ezibakulaga bamusango ng'alina kayuula nga banyumyamu bw'ojabbira ebitana ne mubifuula ensonga yaba baba balekawaawo tabako bagenda wala kwegamba ye omubbi omuki mwenna mubeere wano yaba abayina abantu abaawo n'abantu betamukkiriza kgenda so naye nga munnayuganda yina walisenyiza okumutegeeza nti kyamukisa bulungi 2026 tugenda kulonda osobola okukozesa akaluluko ng'ekyo ekyamakulu gy'oli eri okulonda omuntu gwolaba gwowuliramu emirembe naye nga olina kulonda decision yonna njagala abantu bamanyiri wano mu Uganda sabbuuni asinga esaati ebbeeyi wamma waliwo ez'olukumi wali eri ekibuye ate omuti guli mu 7 ku 15 ku mutwalo kati kitegeeza sabbuuni yaggwerewo abanga asinga esaati ebbeeyi ojja kukasaba ki mu bbala temubeeramu ssaawa. Recently mu parliament Lutamaguzi ya raisingako kensonga n'agamba bannange katika mte tulinayo ki ambulance isira lino president yagaba ambulance ya tukutuku agiraba ye eya tukutuku yakola ane president kanji kunoonyeze baba watu ambulance nga ya tukutuku awo tutuse kakati kenda gikunoonyeza wano kati ngeringa endala eriwo emipiira gyatuula wa ku ttaka kyokka minisita babugamba ne alina okwasaganya ensonga ezo mubwasi ensimbi zireno baziise era munnange batuwaayo ambulance kuliko tukutuku n'ambulance emu enfu ewa Lutamaguzi nakasekewa naye Lutamaguzi onale mu Lutamaguzi omuteesa w'oku TV ne ku radio andi mwagala nnyo okulya nga omuntu muwaani onale mu Lutamaguzi muteesa waawa ku TV ne ku radio awo muteesa mulungi gwembuleke mu parliament yayogera guno omwaka asembye okwogera ki naye gwe muteeka wabweru akuteekawo TV olabe era akunnyonnyola pulezidenti Museveni nga akozesereza eggwanga buno empitirivu nga wazoonoonye naye tolaba nti nno Lutamaguzi ateesezakaawo wabweru naye tulinayo n'ababaka batateesanga yadde ekigambo n'ekimu naye nga babali mu ki mu palamenti y'eggwanga. Anyway, Defcon wetutuukidde wano olunaku olwaleero nga ku kitebe kya National Unity Platform omuliro nga gukutte naye nga si nsonga ndala yonna wabula bali mu kubeera nga basonda ensimbi ezigenda okutambuza campaigns zaabwe mu kalulu kano aka 2026. Ababaka bangi bavuddeyo ne beeyama okuleeta ensimbi munono mwe mwabadde n'ababaka obaoliawo mwadde temusuubira abamu nti obaoliawo bayinza okujja nga ba Joyce baagala
n'agamba nti anze miliyoni zange 3 n'ekitundu ngenda kubeera nga nkola ki nga nziwaayo n'abalabaka abalala bangi buli omu nayimirira kino eno tutangalizeemukko ku process NUP njagala ekimanyi nyinza okuba nga size mutuufu gibuulira naye yina ababaka abamu ng'ebeetaaga lwampaka nga tebaagala naye ng'ebeetaaga ng'omukyala Joyce baagala w'emityala yeeno ambulance eyo ambulance ya tukutaala bagiyita save a mother ereeta maama genda kuzaala ng'ali mutukutuku mu binnya nti waliwo ababaka bw'oba oteekeddwa okwetaaga nga singa tomuwa kaadi ekifo ekyo oba oyinza okukifuna kati ekifo ky'emityana ekyo kiraba Joyce mbeera ne bateekeddwa okumuwa kaadi bwekoyagaleko ogaane bateekeddwa okumuwa kaadi kubanga otagimuwa oba wadde n'abakooba kapu y'okuyitako abaana abakooba naye aleese eryanyi kaakati kino ekyokusonda ssente si za buwaze ssente owaayo ng'oyagadde naye ndowooza omukulu Kyagulanyi ssente mu bannange omanyi omuntu wabeera mu biryo bye tatera nnyo tamumanyira nnyo ne kati omukulu Kyagulanyi ssentamu bino bye biro bye byalimu ebyoshayininga ng'abaana kubanga yagambye ayagala biliyoni oba 9 agenda kufuna ndowooza nga 3 oba 5 kuba tanakuyingako mu diaspora ye diaspora eyo tanakuyingira naye mu bantu bonna abawaddeyo ssente nalabye big eye ng'emiliyoni emuluma nalabye big eye nga sera zijja mutwatonga amazina kati Bobby oba Kyagulanyi ssentamu musajja mugezi nnyo wano emakindye abeesimbyewo ku bwa kansala road kansala LC5 kuliko 12 oba 10 abaagala kaadi kyokka omuntu omu yakola ki yalina ogifuna kaakati abantu 12 oba nga beesimbyewo kitegeeza omu nga bagamba mbu kaadi zabatunda ntunde kuba zikyesimanyi nga kaadi agenda kugigula miliyoni 3 omuntu omu kati Bobby agenda kubasolooza wakino nowanaleeta miliyoni 2 okategedde azira asembayo kuba entiimu oyina wanaleeta miliyoni 2 abantu 11 ze miliyoni 2 mu meka mu 8 abantu 12 ze miliyoni 2 mu 4 kyokka mulimu ajja okuleeta 5 weekange nga ekifo ekyo ekya road kansala kireesenga miliyoni 4 kati anaafuna kaadi anaaba leadinze naye aleeteyo eyo etteeka eryawo kubanga luli omuntu bwe yadde agenda okuleeta sente bagenda okuwa kaadi katono mwena muwaayo kubanga mugulirira kaadi okuwaayo akasente kaneno nti nze empaddeyo 10 nze empaddeyo 8 eba tokeni erimu kufuna kaadi era kyekimu kukusembeza anti waliwo abantu wano nga batuuka nko mu maaso ga Kyagulanyi nga bamulengera bulengezi kituufu ekyo nga n'okwogera teboogera nga kigambo yadde neki Kajugala nafuna kyasi n'agamba nze rankisi anti nze ntunda obumyu naye neegwanza ekifo ky'e Masaka Mukungwe miliyoni 5 najja maaso genze musajja wo Kalyango anti kakati nze owe Makindye West okusiza ku lw'ekibiina miliyoni 2 okusiza kwa Futu Soja miliyoni 2 okusiza kwa David Gomu miliyoni 2 ava waawonge 12 Kyagulanyi kakati kutunda ku kifo oba MP awo tuyite Lubaga nalabye Sewanya Lubaga awo owa Alan Sewanya nayivudde miliyoni 15 wawano kati wano waliwo Alan Sewanya waliwo Musiri David waliwo Sewanya na munyini aliko so walino nogayo no yali ku next million obo Tafubi aliwali ewanyeko yes kati wano waliwo Musiri David waliwo Sewanya ne incumbent waliwo Mulyanyama waliwo Mr. Moshi ne Moshi ali wano kati be bantu bana kakati Moshi kutebe wa amaanyi Mulyanyama ku kitebe wali
Moshi naye waali kaakati Moshi wakwata milioni nga sonya yakuta milioni 10 na mmeka 15 16 around kaakati Moshi wakwata milioni 10 ziba 2 mwezi mutano mulya nyama naleta 5 zibaaga Muside vinaleta 5 ziba 3 mu mmeka mutano kaakati ezo nabanga bazo kuzisoloza kati kubonna baagala ko omuntu atya omu okufuna kaadi niye ajja kuletayo nga ameka kati kintu kiyabaze nti asooka abayiseemu eggaali bonna kubanga kkiriza gaana ebifo byonna ebiriwo oba muliko abantu 30 oba 5 baagalako omu kati awo ewali embaga nti agala kusooka era ggwe tusabe busabe bulamu mukantu we bulamu naye tugenda kulaba abantu bafunguka obugu nga bamaze okugaba kaadi ekyo nkyogeredde wano Walanks ogenda kulaba abantu bafunguka obubugo nga kaadi maze kugabibwa abantu bagenda kwogera ebyama abantu bagenda kusala okuva mu kibiira kino badde mu kino oyagala kwegatta kwabo abaali bamuwa amagezi nga bagamba kaadi eweebwe ya atleast nga sigadde ennaku 2 era wekyali kyetaaga kubanga wano bagenda kudduka mangu awo wokka wagenda kuddusa abantu oli agenda kubeera bamumme kaadi agende baginyimye nti ye kangende wansireko kubanga ngenda kuwa ekyokulabirako kimu Chairman Nyanzi yali wa DP yava naddamu NRM Chairman Nyanzi yesimba weka wempo bwali wa kansala ku kaadi ya DP mpuliriza we yesimba wo Chairman Nyanzi olumukulu mwita Nyakana Chairman Nyanzi yesimba omusajja nyeri nerabidde nga wa NRM nabba Chairman Nyanzi akalulu karaba Chairman Nyanzi akalulu ngoyo wa NRM yegasse n'omukulu soja ne bakola alliance nabba Chairman Nyanzi akalulu Chairman Nyanzi wanyiga yegata NRM bava muki mu DP kati yesimbawo ngali mu NRM ayina omwaka gwe yabuka ayirisa kyate simbawo nupu wejja najegattamu ate yewaka najja eyewaka yegatta ku yewaka kati kyeki kyengeza okulaga nti omwana ono singa mu makadi eno wano ng'obudde bukyali agenda kwegatta wano kubanga yajja kugamba tubatugamba amaanyi g'abantu nze ndi mu bantu nga Ruswa bwe yakola kati saa ya leero wano waliwo Fiiki Matovu ali ku World Council waliwo manyange yabira waliwo ono TikToker simanyi Fibi we bali bangi wano ono Fiiki Matovu singa tumuwa kaadi ku ground kwali akoze ageraga kanzi independent akutwaleko nga 40% oba kangende mu kibiina kyansire kane wagana n'abantu 10 abakosezza kivula nkugenda nti bino golinda kwa maluga bakadi ogakola abantu wotukola interviews awulikana kaadi eno bwembanje tunuliramu erabika nga yejja okubeera ensibuko y'enjawukana abantu abamu n'okwabulira ekibiina eno strategy y'okugabira kaadi mu kisenge entuufu eno bw'oba gitunulamu ekisooka kya byonna nupu nga yo nze siri mwogezi waayo n'okuba ku toki ku bintu ebimu ebirimu eyina byekoze oba oliawo mu butuufu ebikoze nga mu butuufu naye nze nandirowoozezza bandireese abantu abo ku kyalo andi nga bagamba nti basinzira kumanyiko ku kyalo nebagamba Lanks wano Focus wano abatuuze kubana ni abatwala kaadi ne musimba kali yangu natula mu mugongo gwe ngala nange munyini simwogedde ndi mulayini yeeri bagamba kukyalo kino ogundi ni kaadi webanga eri mu sente kalolo kaadi ya Seggona ne walukaga Samasi yafe mulumba dduka ekibabu ye wagenda nani waliyo nani omulala yani omulala
anvudde mu mutwe kati bwe tutunuulira ewantu awo nasala lukaana kambaata kana kambaata waliwo zambaali waliwo big eye waliwo ne naliko aliko bamuyita anigo Wakaima Musoke kakati omanyi omuntu abadde mu buyinza okumusigukulamu aba ne chance nene kati Zambale omulaba amaanyi agayina naye bigayi tumubatali serious omusajja eyawumuza kumpi n'endongo completely yali tagirina ate tujja kudda mu byandongo big eye era katono ntagaba byonna big eye omwana y'omuntu mulamu nange ndaba obwewombeefu bwe muntu mulamu nnyo nga wookiwulira naye simanyi lwaki big eye tayimba kubanga naye mwenyini akimanyi tagenda kufuna kaadi mpozi ngagenda ku LC5 kansala naye ate ibanga byakulonda tugende gundi alye nze bonnange balompa big eye anti gwe mmanyi kana kambaata abadde mu makomera waneeno akwatiddwa bamutadde ani yamutwalayo mu makomera era bamukwatira mu struggle kati nze nga tebankwata atagiriimu oli agala bakwata enze atagiriimu anti kati tugamba bwe tuba tutunuulira nti abantu bamulondera kumusiba rawundi oyina naye n'ekibiina okikoledde ki nti olw'okwewaayo olw'ekibiina kino kakati ate ogenda okulabira obuzintu kana kambata bamumeka bagiwe Zambali kana kambata naye agaye nti nzijja kubanga abantu mbakoledde bagiwe kana kambata bagime Zambali Zambali nagambe nasuulawo omulimu gwange nenzijja ngenda kujja kwesiba independent olabe embaga nga ne incumbent wali olabe embaga ogenda kulaba mbaga yennyini ku kitebe tuba tuli awo musooke musonde ssente musajja waffe Rain ayimirira avaamu miliyoni naye yagisisenga wa big eye nze simanyi oba miliyoni yagiwadde Rain wagirabyeko tasobola kugaba kakadde anti Rain kubanga Rain si ajje Lubaga awo wennyini ewali musajja waffe Aloysius yagambye agenda kudda nnyo n'amaanyi yawaddeyo miliyoni zadde meka 16 zadde 10 I think 10 ani yawadde miliyoni 10 badde siwulidde Aloysius Mukasa era Mukasa nkulamusizzaako yampanayo ku ssente ku graduation yange anti wula olenge gyatundamu obululu akati akalulu kaawo njatukize tugaane Luginius Nasolo oyo omulaba ayinza okubayita mu nkwawa webategendereza nnyo Nasolo ayinza okubayita mu nkwawa ate nageza afuna kaadi nze Rain nze mwagalanga mukwano gwange ng'omuntu ali mu artist era embanga nnondera eyo sinza kusaba Rain kalulu naye kiru nti talina matiriyo ya bukulembeze yandisanye obwa kansala yandisanze kuba kyamaanyi ne yamala mu nyamaanyi tweza agamba nti kungu yakuseetinze naye nga tomanyi nakyo kyogenda kukola mu palamenti namulaba nze ng'avuya buvuya so yandibadde Rain ajja ku 5 yandibadde ajja kansala okukola ebintu ebituufu naye Rain ono mukwano gw'esi yamutomeza zaakolooza aye ne zaaka ayinza obutadda wangi emiti yale wali omusajja omusomesa yeeyita Munyarwanda wa Kabaka ali ku ground kyakola zaake yeeyita Munyarwanda wa Kabaka ku ground kwali kati emutera waliwo ennaku zino ndaba nezaaka eryanya alitaddemu taata we takyatuula butebe waliwo n'akawala akukyala kagenda kwesibayira emikyera bakayitaani bannange kanerabiri taata zaaka yali alowooza nti agenda kujja mu nuupu avugire ebya NRM
Muchomanyi omulanda wa Kabaka ali ubizzaako ati ground kwali nekkiriza gaana zaake yateekera okufuna kaadi yali toli wa nuupu kaya toli amala gye independent olaba embaga olala n'obululu ebyokunywa ebiwooma n'ebyokulya wobijja wali wamuuka ku H&M we tusinziridde okubeera ng'ate era tukutuusako programu eno nkyali n'omukulu Devicom ne Ranks ku kamera wetugenda maazi n'okubeera nga tukuweereza Devicom. So njala kusooka okugamba abantu nti ng'ennaku z'omwezi 8 Chosen Blood agala kubeera ku Serena Hotel yani n'ebivulu ebiri ku Serena 8 mwezi guno oba ogujja 8 mwezi ogujja Chosen Blood agala kubeera ku Serena Hotel awo mugende mumwagire okuyingira emitwalo 10 tebo ya million 3 ate era ng'ennaku z'omwezi 22 Return of Shiba Kalungi. So naye agenda kubeera awo ku Serena Hotel emitwalo 15 ne million 3 wabeera mugende muwagira abayimbi naye nga ebivulu ebiri bingi waliwo Mama Alima Namakula ow'Ekimbeewo Lwakatano waliwo Muzeidani Mugula naye takyuka waliwo Navio waliwo Molini Nantume waliwo Munujji mujja kuba muli awo nga ne Ssekyewa ataddewo era awo tujja kukigendamu tewali n'omu alina amasannyalaze ku bonna Stacey agenda kwesibawo mu Kampala ate Ssekyewa ye yasoma okusinga ku oli Ssekyewa seba alina empapula yalina musawo yasomerera busawo famire yabo bonna baasoma naye ate Stacey tayina empapula ya P7 agenda kwesimbawo yadolwa P7 kunassa kozi Ssekyewa nga yanaamuwaayo tokubye nnyo Ssekyewa yajja okumukola ku mpapula muge kati zino ezange engeri nali bbaawo kati kugira mu mpapula zange ajate Lawrence Musumbuye eggwanga lino lwakuba nti omuyimbi tazannyibwako era oyo omukazi asobola okujja mu Kampala wo n'abasumbuwa abasumbuyira ddala kunassa zibaayo manyi empapula z'okunassa zibeera zizunga wezikkirira wezambuka asobola okubasumbuyeyo kakananga ebigambo ebyo byonna byoyogera omukulu Ssekyewa bimusanyusa agenda kunkola kinze ndya wuwe ye muyimbi yakola likodi wano mu Uganda bali babiri nasasulako lonchi ye ne balwini nga bakola ku gundi ku comedy store ezezokka nenkwata mu nsawo yange nosasula wali papa Ssekyewa kusina n'atubuuza omukozi alidde wantumukati tuli bakozi bate Devicom tusirwalirako tubadde wano eno nga tukuba tochi mu fundraising ya NUP nakyo kyetegeeza eriyo sente agenda kuzisolooza oyo yazimaze notutegeeza nti omusajja agenda solooza kyeyabaze ekyokwejjamu iPod kyamuyambyeko okufuna omukutu wajja iPod bagiga sijja ku bantu bawulira bafuna iPod era bikandowooza tujja kutama kinoonyerezaako nayinza okuba nga teriiwo kyeyabaze Bobi Wine bakyakulanya sente mu kukwata sente z'omuntu omu n'ayagala asooka bakwatika kuta oyo twamumaze dda kyokka n'abaana bali ebweryo bagamba muvuwe ennamba tuteekeko nange singa banteerako omutozi oguluka saayigira bwati oteeketa kukozesa mu kisago kati Kyagulanyi sentamu Devicom nga tumaliriza ekikutte wansi ne waggulu obwa road mayor waneno mu kibuga Kampala buleesa obuzibu sikwago ali mwezo balinanga akalulu ako yalangiridde akomawo ekituufu kiri nti lwakuba nti akalulu kali tukalangirira ndoza kamaze kuggwa niye tuwa ku analysis ngeri tulangire tulabamu ebintu nze Lukwago sola kumulonda naye alina amaanyi agayinago era nze essanyu lyange lyonna nga bali mwezi awangudde naye Lukwago ono kuba ekisooka kyabeera Lukwago ye senior mukubba akalulu bali babiri mu Kampala ye n'ensereko ate ensereko master omubaka wange Sereko yakola statement egamba nga nkyali mu Kampala wano Lubongo yatasobola kujja yesimbawo n'awangula akalulu ne baba bamutaddeko kidomolo era takulimba nti Lubongo yajja mwami Lubongoya teyasobola ne yesimba ku Nsereko n'amuwangula kisoboka adi Sereka abba akalulu emirundi ng'eki akabba mu Kalonda mu Kategeka n'akuwangulira mu mateeka
ye mwennyini omusango gwagweyimirira mwate kakati akalulu ka bali mwezo se baliwo ab'amaanyi be baliwo era ab'amaanyi naye waliwo nasoya bamuyita Kasozi talina kyatugamba bano ababiri bano amazima gali nti tusabe busabi omanye ebyamagero bibaayo naye Swedi Ludaman asobola okuwangula Ameria nze nganza wagira bali mwezo ndi mukutya kwereere kuba omusajja abba akalulu naye nange ekituufu kiri nti bali mwezo onalabira vidiyo yonna tugenda kabba naffe ekyo beera ng'okimanyi olebo bali mwezo tugenda kabba ngenda kukuwa omuntu amukwasaganya oba omwagala ate si muzibu ngenda kukuwa Sebaggala akuweeyo akantu kakati ako tugenda kabba tugenda kusiba engatto mundukene tubakube kana akalulu ka 2 mukalaba kagenda kubeera kangatto kubanza ate era katwane makindi nze ono Fiiki Matovu singa tafuna kadi enu UP ngenda kawa Nobati wa NRM nobody ali serious Nobati ali serious yazza ono kayagala era nze Nobati event si wata abadde batugamba nga mbugundi simanya lubongo yodde wamwe kati ye lwaki ajja wane waffe Nobati ati ebintu ebiraba nange era nze ndi kwabo nze sawa ya leo lati jatugere ekituufu kiri nti omusajja General Moses Ali bagamba awangalidde mu ntebe ente gye bagamba gyaluddemu lwaki Nobiani tagenda n'amugjayo kubanga weewaabwe Nobiani wajumani era boogera olulimi lutya tosobola kusindikayo amanyi Luganda Nobiani oba olina amanyi kyekikutwala wano ewabali mwezo gendo gyoli Moses Ali kombo akadidde mu ntebe genda omugjeyo mwoga olulimi lutya eyongedde mambo olwali wayise mufumbirwa wayimirira ejjinja nga yayogera nange nenyimirirayo nga nze ndi muganda olwali mu Lusoga mufumbirwa muwuliriza nnyo kyekikuleeta wano ate nupu yeyongera okugaziwa omukulu General Secretary Lubongoya genda eri mu Western genda eri embalala ewamu owehoyima okajjeyo muleke kwetuuma wano kubanga wayise omufumbirwa yali ejjinja n'agamba ku Kadaga wa NRM n'agamba ono mama Kadaga takwatwako naye nga ebimu ku bisingana okutubonyaabonya essaawa ya leero Kadaga yali omu ku byo kubanga Kadaga y'omu kwajjayo ekisanja yejjeko mu kisanja kya Pulezidenti Ekkomo segedde bulungi kyokka ono bw'agamba bwe batakwatwako wava eri ejjinja ng'ajja ano mukabula atandika okusanda bulaffe oyo gundi wa NRM oyo Sekwa Binyu ng'amaze okuwanda Kadaga eri kwa mufumbira omusajja mugezi bulungi nnyo naye genda eri ewammwe so nze ndaba ngaawo waliwo obunafu era tugenda mwenda mugenda kwetuuma wano ewali ettooke wano munaane mwetuuma kati nkugamba nti nze nja kunonda nze muni wa era nebenja okuwagira kati nze nga ndikyotera sinza buta wa Minisita Kasolo Kalulu nkamuwa jebwempa kadde mumpulire jenondera era kwempa anti nkugambye nze muni wa NRM nga tubawa akalulu ate muleke kutulimba mwebale nnyo okubeera nga mutugoberera kwoteeka okubanga mutulaba Davicom tusibule mulekerawo okutulimba mutemuna ba NRM mukulagana nabo tolina wa NRM mukulagana naye mbugwe tolina wa NRM mukulagana naye badabyabufuzi nabago Kasolo isooka okuyiwa ekyokubiri nali nvuddeko omubuzibu bamange yafa Kasolo alina bye yakola ku lugero ya mmange kati gunde mulaba nze njukiza waliwo MP weeyo kyankwanza eyo Ntwetwe constituency bamuyita Sebikali Joel muwulira omuwulira wali omunabyeko ng'ateesa mu palamenti oba mu lukuubo oba ku TV naye buli weekend
mu constituency wali yafa ateeka emitwalo 10 buli weekend bo bagamba mutuvire kwe mupi waffe atuziikirako era bamulonda kuziika ekyo kyakola kirungi abantu bonna betulonda nj'abannayuganda bamanye balekera okubabuzabuza ebyobufuzi bizinensi kivula MP afuna omusaala buli mwezi bamusasula yobufuzi wali muntu agenda kugolonda akukolere naye Davicom nze nno nandisuubidde nti abakulembeze bano eno tubalonda kituufu ne bafuna tokeni yaabwe ng'omusaala at least banditutereddewo policies ezitufevalinga naffe nga bannayuganda okufunako kasente naye si kutandika ka business omusawo najja KCC Energy bulicense ne bufuuka bulicense kakati ate ndako bino YouTube UCC natera okubayita ate yabayita naye njagala okubategeeza nti wano mu Kampala singa oba weetaaza ettaka waliwo omukwano gwange gwenkola gwentambula naye eri ku channel yange bamuyita Homeland Property atunda amataka oluguudo lwoyingira mu ofisi z'abasirikyange kusoloza nnyumba z'abapangisa kusololeza akalanga soko okolindeko gamba nti takolanga zi kampuni ezimu waliwo kampuni wana yadde twala abantu ebweru bye yabakoze wabirabye tuli ku ttaka nti gavumenti bino biri onthetic kiri bwe kiti kyenjaga abannayuganda bamanye abantu abatunda amataka amatuufu bebatunda ag'empewo bebatunda yakuguza wano nakuguza ne wali abantu abatwala abantu ebweru era bebabafera twali muvuzi wa bodaboda asobola gandi muntu yakufunira visa buli muntu abbira mu mulimo gwe era akuguza wano n'amaana aguzawo ne musoke soko malirize yakalango kati evideo gamba nti ffe kati gwosobola okutunda ettaka nze newombuuza wano wenkala kimaze wetaka jena kakati olabaawo wano wali 3 wano wali 4 kati wazimba ennyumba etulikuwaga mulimo gwe kati saagala muntu agamba embu eyo kampuni gyolanga si nzibi esobola okuba enzibi kyenkwagadeko so naye nga agambye nti ekyoka kya byonna kati nzewo mupulani mbadde sina kugifunamu buzibu kuba kirayandi bange mwemba wadde ti badde tukyatambula bulungi so oba olina ennyumba z'abapangisa noonya Homeland Property ofisi zabo ziri Kyanja ekulembera omwami Mulangira ate ekirungi kya byonna nti omulangira okubba omuganda ajja kuba tukoze bubi nnyo kubanga omulangira mu nnyini yali mukubba abaganda wano so noonya Homeland Property byamataka okutandika kutwala 5 emiliyoni 2 emiliyoni 3 emiliyoni 5 obukadde 10 n'akawumbi osobola n'okusasula mpola ekibanja mpola Ranks toleka okusibuza Davicom omusajja yagenze mu Arua n'aleeta abasajja n'abakazi ne famire zaabwe n'abagamba agenda kubatwala Italy, Germany, Canada miliyoni 8 miliyoni 10 n'abaako kaloogi kapangise n'amasubawo n'abayiwamu nga 50 sinakubiraba gye bali awo tebamanyi Luganda but once they meet bakusanga man direct me where there is a boutique, you know, we are going to Canada. We came from Gulu. Ate sinakubiraba naye ngenda kukinoonyerezaako ndabe kuba twagala kuba abantu bawulire nga si matuufu nankitegedde Ranks oyo muganda wange essaawa era jakuga nti owaaye tubitegedde sofa tetugenda kusukako wano mweraba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.